y'okuddamu byonna eri buli kibuuzo ky'oyinza. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti muyimirire mu makubo mulabe, mubuuze amakubo ag'edda, oluguudo olulungi gye luli, mutambulire omwo. Bine bino byetusoma wuliriza mulokole, tibiribaawo musi tusoberwe, byetulaba buli wamu naye kyetulina okukola tutunule emitala teri wala. Bine bino byetusoma wuliriza mulokole, tibiribaawo musi tusoberwe, byetulaba buli wamu naye kyetulina okukola tutunule emitala teri wala. Kyokutya ng'omanyi Yesu waffe mulamu, kyokutya nga wali mu lyato mwali tugume, bw'olina bakimanye ky'okunafuwa kati wanika Yesu esemulengere. Kyokutya ng'omanyi Yesu waffe mulamu, kyokutya nga wali mu lyato mwali tugume, bw'olina bakimanye ky'okunafuwa kati wanika Yesu esemulengere. Vivi kwetubanga tuyita omulokozi, atujune kuba bino tetumanyi, ebiriwo mu nsi yonna biraga okudda kwe, katumulinde yagamba taliba. Ffe ku mavivi kwetubanga tuyita omulokozi, atujune kuba bino tetumanyi, ebiriwo mu nsi yonna biraga okudda kwe, katumulinde yagamba taliba. Kyokutya ng'omanyi Yesu waffe mulamu, kyokutya nga wali mu lyato mwali tugume, bw'olina bakimanye ky'okunafuwa kati wanika Yesu esemulengere. Kyokutya ng'omanyi Yesu waffe mulamu, kyokutya nga wali mu lyato mwali tugume, bw'olina bakimanye ky'okunafuwa kati wanika Yesu esemulengere. Kyokutya ng'omanyi Yesu waffe mulamu, kyokutya nga wali mu lyato mwali tugume, bw'olina bakimanye ky'okunafuwa kati wanika Yesu esemulengere. Wanika Yesu esemulengere. Mazima totya wanika Yesu esemulengere. Oluganda wanika Yesu esemulengere. Ensi zonna tuwanike Yesu esemulengere. Omwagalwa atulaba era atuwuliriza nate era nsanyusa okumanya nti gy'oli otulaba otuwuliriza. Weebale kwekuumira kweno 3ABN y'eterefayini eŋŋanzi. Tukwebaza kubanga gw'otufudde gye tuli okubeera ng'otwekuumirako puroguraamu zaffe n'obeera ng'oziraba ng'ozinyumirwa. Kankusabe nate era nti nga bw'ozinyumirwa obeeko omuntu omulala gw'obuulirako ku nsonga eyo. Omunyumizeeko by'oyize okuyita ku 3ABN ate era na omuwendagiriro asobole naye okweyunga ku mukutu gwe gumu. Tusobole okubeera abantu abamanyi ate era abeezuulira ebyamakulu olw'okuyimirizaawo obulamu bwaffe nga bulamu, nga bulungi ate era nga bweyagaza. Kaakano era tutuuse ne puroguraamu yammwe eŋŋanzi Bayibuli egamba ki? Ne wiiki eno tuzze okuddamu ebibuuzo bye mwatusindikira nga mwebuuza
katusabe omwoyo omutukuvu atulungamye kubanga si magezi gaffe yadde okumanya nti biri mu magezi gaffe naye tusaba omwoyo wa Katonda okubeerawo abeerewo wakati muffe kuba yatusuubiza ababiri oba abasatu bwe banaakuŋŋaananga mu linnya lye naye anaabanga wamu naffe kyetuva tumwetaaga olw'okutuyamba okumenyaamenya n'okuddamu ebigambo bino bibeere ebigambo bye twogera nga byamagezi ate era nga bye bikiikirira amazima ga Katonda nga bwe gali mu Bayibuli. Tweyanziza okuba nti otweyunzeeko ne wiiki eno omuweereza omutesitesi wa puroguramu eno era omwanjuzi bulijjo ndi Morini Namutebi nga njikuleetera nga ate era tujja wamu ne musumba wange musumba Ivan Sebaggala. Ffe twayimirira mu nsonga eno okulaba nti no tugikutuusaako ate era tweyongera okumanya kubanga okumanya tekuggwaayo. Nakugamba Bayibuli yo gifuule mukwano gwo ekubeeranga kumpi ebbanga lyonna. Neera tugenda kusoma mu Yokaana 8 essula ya 8 olunyi tugenda kusoma olwa 3:2 olugamba nti era mulitegeera amazima n'amazima gali bafuula ab'eddembe. Bayibuli etugambe nti tulitegeera amazima n'amazima gali tufuula ab'eddembe. Puroguramu eno eriwo okukuleetera mirembe. Weewaawo Bayibuli bwekusiikuula mu mutima n'eyogera ky'otayagadde eyinza okukulumyamu naye Bayibuli tegenda kukusuutira mu bulimba. Kyekyo tesobola kikola erina kuwa amazima gaayo nga bwe gali kubanga Katonda bw'ati bwe yagatusengekera olw'okutuyamba n'okututereeza. Togisuubira nti egenda kukusuusuuta ekuyooyoote ekubeera ekupamparinga kubanga oyagala okuwulira gwe ky'oyagala. Yatugamba muliwulira ebyo amatu gammwe bye baagala nga amatu gabasiiwa okuwulira bye mwagala okuwulira. Naye yo Bayibuli egenda kuyimirirawo kubanga gwe mulamwa gwa Katonda kyekiragiro kye ate era kwe kuluŋŋamya kwe yatulekerawo okulaba nti tutambulira mu bulamu obwo obutuukirivu. Nsanyusa okukulaba tuula kkalira tweyongera okuyiga tuyige. Mukama waffe yeebazibwe nsomba weebale okujja n'olwaleero. Amiina. Mukama agulumizibwe. Yeebale okukuuma. Amiina. Nammwe yeebale kubakuuma. Weewaawo ssebo. Nyabo. Tweyanziza okutubeererawo mu puroguramu eno. Amiina. Essaawa yonna okujja n'obeera nga tuddamu ebibuuzo by'abatulaba. Kituufu. Weewaawo. Twakyeyama. Mukama akituweemu obusobozi. Weewaawo. Era tusobozesezza. Amiina. Tutambuddeko nno kookuba kasookedde puroguramu etandika. Naye era nga weetuli Bayibuli ng'ekyaliwo nze nkakasa nti n'ebibuuzo era bikyajja kubanga ayiga yamanya ate era yabuuza kubanga bw'oba toyiga kitegeeza tolina bye weetegereza tolina byeweebuuza tolina by'ofumintirizaako naye oyo asoma n'ategeera ate era oluusi n'asoma n'awula nga awulira alina akamusigaddemu akamubulamu oyo yafuna ebibuuzo okwagala okwongera okumanya. Kale naffe weetuli okuddamu. Musumba tweyanziza okubeerawo nateera. Tugenda kutandika n'ekibuuzo ekyagambye nti lwaki mwe Abadiventi temukola byamagero mu kkanisa yammwe? Ekibuuzo ekyo ono nno yatugeraageranyizza. Ekibuuzo nno kirungi. Yageraaganyizza n'amanyi eri ekkanisa ezikola ebyamagero n'ezitakola kati n'ey'Abadiventi agibalira mu batakola. Mu batakola. Twagala okwebaza eyabuuzizza. Tulabe baddala kituufu aba si kituufu. Twagala okwebaza eyabuuzizza. Era nneebaza n'ababuuza abalala bonna. Tubasaba bagende mu maaso nga babuuza kubanga kye bakola kikulu. Kibayambako okumanya ate bw'obuuza ekibuuzo ekyewuunyisa oba tobuwulizizza gwe wekka. Naye olina bangi abali eyo abatalina na ddoboozi bweyinza kuyita kugamba nti no babuuze ebibuuzo byabwe. So bw'obuuza tukutwala ng'oli wa muwendo nnyo gwe omulabi waffe. Era tubeebaza era tusaba beeyongere okubuuza. Kaakano ekibuuzo kino nga tugenda okiddamu katusabe. Mukama tukwebaza otuwadde omukisa munene okuba nga tuli balamu. Tugenda okuyiga ekigambo kyo. Jangu otuyigirize otulungamye ng'ekisa kyo bwe kiri ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amen. Lwaki Abadiventi tebakola byamagero? Simanyi oba abuuza ekibuuzo kino nga yali agenzeko mu kkanisa y'Abadiventi. Oba alina specifically ebyamagero byayagala okumanya kiteeberezebwa. Kubanga ekkanisa y'Abadiventi buli lwe bakuŋŋaana bawa obujulirwa obuyitirivu ow'ebyo Katonda byabakoledde. Yo oyinza otya okugamba nti mu kkanisa y'Abadiventi temuli byamagero
nga naffe tuli ba advent nga tuli balamu. Kituufu. Njagala omuntu omu yekka mu nsi ampeyo ekyamagero ekisinga okuba omulamu kimu nti visa esinga obulamu. Obulamu bwone bwotaba nabo naye ng'olina visa obeera bulungi. Nti okufuna ekibanja teriyo kyamagero kisinga kyamagero kyakuba nti ossa omukka mu nnyindo zo. Katonda ne bw'atakola birala byonna n'akukolera ekyo aba akuwadde ekisinga. Gw'ate oba nammwe mwogera nti obulamu bwe bugagga. Ekitegeeza nti obulamu kyekyo ekikulembera ebirala byonna ne bikola ki ne bigoberera. Olw'ensonga eyo njagadde ekyo kukyogera kukakasa muntu ono nti statement eyo ya bulimba. Kwegamba Musumba ogamba nti ebyamagero Mukama yabikola. Ebyamagero mu kkanisa y'Abadiventi bikolebwa era abantu beebaza Katonda buli sabbiiti ng'abakoledde ebikulu n'ebyamagero. Enjawulo yokka eriwo wakati w'Abadiventi n'ebyamagero Katonda byakola mu bo n'abalala balowooza nti bakola ebyamagero kulanga. Kulanga kubanga Abadiventi olw'okuba Katonda yabakolera ebyamagero bo balanga Katonda. Oba ontegedde akantu ako? Olw'okuba nti Katonda yabakolera ebyamagero amaanyi gaabwe gonna bagateeka ku kulanga Katonda. Nkutegedde Musumba. Ate bali abalala olw'okuba nti ebyamagero ebyabwe bikolebwa lwa kwegulumiza bo beeranga bo bennyini. Yenjawulo yokka. Omwagala katusubire ntuli ku peji emu. Omusumba atugambye ekkanisa y'Abadiventi Katonda akola ebyamagero mu bo. Era bo ne balanga Katonda akola ebyamagero mu bo. Omutegedde. Kati ate abalala bakola ebyamagero kubanga bo beba byekolera olw'okweranga. Ekyo ndowooza okitegedde. Era Omwadiventi buli w'omusanga ku kituuti aba alanga Katonda w'ebyamagero. Kituufu. Aba asomesa mazima ga Katonda w'ebyamagero. Aba ayigiriza kigambo kya Katonda ow'ebyamagero. Abadiventi fokasi yaabwe eri ku Katonda akola ebyamagero so si byamagero. Nkategedde oba ontegedde bulungi? Nkategedde olw'ensonga nti Katonda yakola ebyamagero ne fokasi kyekikulu. Fokasi yaffe eri ku Katonda so si ku kyakoze. Tumutendereza butenderezo lw'ebyo byakoze. Waliwo n'ekifo Yesu we yagenda n'amugamba tukolereyo ebyamagero. Obadde obikole walala wonna naye wano ku kyalo kyewamwe fuga tekyonalaba gyo kikikola mu bufunze amaaso g'abantu abo mu kifo ky'okutunulira Yesu akola ebyamagero gatunulira byamagero byakola. Yesu kyava abagamba sigenda kukolawo n'ekimu kubanga nabbi tayebwa kitiibwa waabwe. Amakulu ndi temunzisaamu kitiibwa ng'omutume wa Katonda. Ebyamagero tebibagasa. Wone yatwalibwa mu kooti munnange omusajja omu ku kooti Yesu ze yayitamu ng'anaakomererwa enkeera n'amugamba weeyita Katonda bangamba n'okungamba bwe simanyi okukola ebyamagero koleyo kimu wano ndabe. Yesu yasirika busirisi. Manyi lwaki Yesu asirika? Kubanga focus ey'obuweereza bwa Yesu si byamagero. Focus ey'obuweereza bwa Yesu yeye. Kati ffe Abadiventi tutunuulira Yesu gwe tubuulira gwe twogerako gwe tusomesa. Tetuyinza na kuyita abantu nti mujje mulabe ebyamagero. Era gwe tubuulira n'okubuulira ebizibu byaffe. Era ffe gwe tubuulira n'abitukolerako. Ffe fokasi yaffe teri ku byamagero. Tetubirinako na pulogulaamu yonna. Fokasi yaffe eri ku Yesu abitukolera. Only that tubyogerako ng'abikoze. Tubyogerako ng'abikoze ate era kugulumiza ye. Kakati omutawaana we guva abantu ababuuza ekibuuzo ekifaananako bwe kiti bakibuuza kubanga batubuuza mwenga temweranga. Kyategeeza kubanga ffe bwe tutega amativi tusanga okwo abasajja n'abakazi. Nze nkola ebyamagero mujje, nze nkola ebyamagero mujje. Bw'oba onajja ewange ekkolera ebyamagero ogenda mu paaka nkadde togenda mu mpya. Owulira takisi ekujjako 1000 si 2000.
kale bwotuukaawo ku kiyemba okasomero ka primary woserengetera toyambuka waggulu waliwo kanisa kiringa ekibaati naye ekisiige bbulu bw'otuukaawo ebyamagero biri mundaawo awo biri mundaawo Abadiventi si baffere. Abadiventi bantu ba mazima, abantu ba kitabo. Abadiventi bayinza kudda mu bintu ebiri cheap ebyenkaniddeawo. That is cheap popularity. Ekkanisa ya Katonda etwala abantu mu ggulu tayinza kutandika kukuba bulango nti mujje tubakolera ebyamagero. Ebyamagero kintu kitono nnyo ku mazima amagazi Katonda agayagala okutubuulira mu nsi muno. Oba otegeera kyengezaako kugamba. Katonda abuuza ebyamagero byammwe nga sibiraba kubanga ayagala birabe ku TV, ayagala birabe ku radio, ayagala bire ng'ayita ku kubaawo. Asangawo mu 7th day nkola ebyamagero mugula obutambaala buli akatwalanga ebyamagero mugula amazzi gano buli agatwala byamagero gula watermelon buli agitwala byamagero. Ebyo byabafere, ebyo abannabbi ba bulimba, ebyo by'abantu abawa obunnabbi bokka beegulumize bo bokka basinzibwe bo bokka. Ebyo by'abantu abazimba amakanisa naye nga maduuka. Gwomanyi lwaki ku TV kuliko advertisement? MTN bwemaliriza dabo ate ne Airtel nayo nejja simanya kika nayo neranga ebyayo nemaliriza ne Simayiro nayo nejja. Gwomanyi lwaki balanga obulango ku radio? Buli omu asikiriza abantu kujja. Kati bali ekibatwala ku radio ne TV bakugambe nti ebyamagero biri wano basika ba customer kuba gali maduuka. Ffe tuli kanisa, tetuli busuubuzi. Tetulina kye twetaaga kukulimba olyoka ojje wano. Ffe tukusomesa mazima ga Yesu akola ebyamagero n'okkiriza amazima gano era n'ogatambuliramu. Ffe tetwetaaga gwe kujja wano ng'ozze lwakuba nti oyagala tukuwe luzaalo. Twetaaga ojje wano lw'amazima ga kigambo. Kati bw'owulira abo boyagala olw'okutegeera Katonda agaba oluzaalo so si lwa luzaalo. Oluzaalo ate era bw'olufuna tulukubira enduulu yazadde. Ontegedde. Ffe tetusobola kgenda ku leediyo tuyite omuntu ajje lwa visa. Ffe twagala omuntu ajje lwa Katonda agaba visa. Ajjagifune ng'amutegedde. Ate ne bw'aba tagifunye si musango kubanga Katonda yamanyi bw'ateekateeka. Katonda yamanyi lw'aligimuwa. Kati tuyinza kuzza nsi mu bufere bw'enkanaawo tanike n'okweranga. Egindi waliyo ebyamagero n'egindi gyebiri jangu n'egindi tukoze olukuŋŋa n'egindi biri eno. Ebyo abantu abatangatanga ebyo Bayibuli yabyogerako. Manyi nti Yesu yalabula mu Matayo 24:24. Matayo 24:24 Yesu yayogera ebigambo ebikambwe ebirabula 24:24 actually 23:24 bw'oba olutuuseeko lusome agamba ati 23 24 mu biro ebyo omuntu bw'abagambanga nti laba Kristo ali wano oba nti ali wano temukkirizanga otyo kubanga walijja kubanga walijja ba Kristo ab'obulimba ne bannabbi ab'obulimba bagenda kukola batya? Nabo balikola obubonero obukulu n'ebyamagero ekirivaamu n'okukyamya bakyamye abalonde obanga kiyinzika. Soma n'olwa 25 laba mbalabudde lwemu ku lunyiriri olumpi mu Bayibuli luweddeyo laba mbalabudde. Ogamba lwaki bakafunza? Akatiriza laba mbalabudde ne lukoma. Yesu yatulabula dda nti mu biseera bino bye tulimu wagenda kuyimuka bannabbi b'obulimba. Bannabbi b'obulimba tebagenda kukulembeza Yesu na kigambo kye. Bannabbi b'obulimba bagenda kukulembeza bubonero na byamagero. Kaakati ffe tetusobola kubeera bannabbi b'amazima. Obubonero n'ebyamagero ne bitukwatira bendera. Osangawo n'ekkanisa ng'erinnya lyayo Miracle. Wano ebyamagero byonna mu Uganda bisibuka mwene ekkanisa bagiteekako n'ekigambo wano yensibuko y'ebyamagero byonna. Kiye tugezaako okugamba ffe Abadiventi tuli kkanisa y'amazima. Tusinza Katonda wa Bayibuli. Ebiseera eby'enkomerero bannabbi b'obulimba tebagenda kukulembeza Yesu
bagenda kukulembeza bubonero na biki na byamagero. Ate si Yesu yekka yalabula, ne Yokaana yennyini mu kitabo ky'Akubikkulirwa essula 16. Yokaana mu kitabo ky'Akubikkulirwa essula 16 bw'osoma olunyiriri lw'13 paka soma olunyiriri 13. Ne ndaba nga giva mu kamwa k'omusota ne mu kamwa k'ensolo ne mu kamwa ka nabbi obulimba emizimu emibi esatu nga giringa ebikere. Omanyi lwaki giringa bikere? Ekikere kibuzaabuza. Obadde omanyi nti ekikere kyekisolo ekibeera ne life cycle ng'eri mu bifo bibiri. Tekisobola kubeera awatali mazzi. Kituufu. Tekisobola. Ate kiyinza kubeera awatali lukalu. Bwekigira kibeerako ku lukalu. Ekikere kyekiru kyokka kye bazaalira mu mazzi ate nekibeera ku lukalu ebbanga lyonna. Tekimanyi luno olugero omukulu lutakugira mu mpya bbiri. Nedda, mu mpya zonna kibeerayo. Obadde omanyi nti ekikere kitula bwe kifaanana. Bwe kitula bwe kiti oyinza okukiraba n'amaaso. Kubanga wekiri kikyusa ne langi ne kibeera nga kifaananaawo. Ekikere toyinza kukiraba. Mbulirayo ensolo etambula ng'ekikere. Ekikere kibuuka oba kitambula? Kibuuka oba kitambula? Kubuuka kutya nga kinyonyi? Kubanga okubuuka kyandibadde nga kinyonyi. Ekyo bati bakiyita batya? Mbulirayo ensolo etambula nga kyo. Lwaki agiyisa ebikere? Agiyisa ebikere kubanga mu kiseera eky'enkomerero wagenda kujja abantu nga tebategeerekeka. Beefaananyirizanga ab'omwoyo, beefaananyirizanga aba Katonda, naye ate ekiseera kye kimu nga basetaani, nga tosobola kubategeera oba mutuufu oba mukyamu. Awo setaani omanya ayagalawo nnyo. Katonda bw'aleeta Satadde ng'aleeta Sande. Toyinza kwawula bulungi, olabanga ezirinaanye. Buli Katonda kyaleeta ng'aleetawo akalala. Kati ne mu bino eby'ebyamagero setaani agenda kubikozesa. Naye emizimu gino embi gigenda kuyimirira ku ki? Wulira agamba atya, somero 14. Kubanga gy'emizimu gy'abalubaale. Emizimu gy'abalubaale egikola obubonero egigenda eri bakabaka b'ensi zonna. Nga zikola gitya? Okubakuŋŋaanya eri olutalo oluli ku lunaku olukulu olwa Katonda. Owulidde ebigambo ebyo? Obadde omanyi nti waliwo emizimu nga ye setaani egisituse nga gikuŋŋaanya abantu bonna balwanagane ne Katonda n'ekigambo kye? G'omanyi lwaki ekkanisa ezeyita ezikola ebyamagero tezikyayiga kigambo? Tezikyayiga kigambo. Abantu bagenda nayo nga tebakirina, tebeetaaga na kukisomamu, bagenda kutoola byamagero. Essawa y'ebyamagero yeekola. Bw'oba oyagala ebyamagero olina omusanga aleekaana n'osanga yeeziringudde mu nfuufu, n'osanga agudde wansi amagulu gawanika, wala lugenda laba akuba kibooko omusuuma ng'akubira ddala kibooko abasaba kibooko zennyini, kibooko gyekoma okunoga ng'ebyamagero bijja. Abantu bali omo omusibo bwalimu obutungulu najja nabwo ku Sande. Bannanga obutungulu buno buli abusiikisa enva, buli anaaziryako yenna ng'ayita ebibuuzo nga batwala obutungulu. Bw'alima muwogo tya muwogo nomumulaba buli amutemamu akatogo, bizinensi ng'eramye. Omanyi lwaki abantu bakola ebyo byonna? Bava ku kigambo. Gy'emizimu gino emibi agambe gijja n'obubonero na byamagero nga gikuŋŋaanya bantu kuva ku kigambo. Enkomero ya byonna abantu abagavundi akola ebyamagero ekigenda okuva mu bantu abo bonna bagenda kutegeera luvannyuma nti baava dda ku mazima ga Bayibuli n'ekigambo kye baagoberera byamagero na bulimba bwa Setaani. Musumba sooka osimba wakati awo tumale okunywa ku mazzi kubanga bino ebigambo birabika byo bikalubye. Omwagalwa akasooka tunywe ku lwendo lw'amazzi tukomewo. Amen. Weewaawo bw'onookaabiriranga okumanya n'okuliyiriranga okutegeera, bw'onooganoonyanga nga ffeeza n'ogekkennenyanga ng'ebyobugagga ebyakwekebwa, kale olitegeera okutya Mukama n'ovumbula okumanya Katonda, kubanga Mukama awa amagezi. Okumanya Katonda kulikendeera olw'ekibi. Abantu obwesigwa bwabwe bali bujja ku Katonda. Obwesigwa bwe butaddewa.
ensi ekyuse nnyo obwesigwa mutadde kuba scientist abagenda okutununula kyokka tutambula tuyita mizimu abaali badde bayita Katonda. Ebyobufuzi birijjula endowooza z'abantu. Okusinziira ebintu engeri gye mbirabamu covid kale situganye yajja naye ate ne gavumenti waliwo weetalumirwa ku muntu wa wansi. N'enjigiriza enkyamu zirijjula mu bantu. Abantu bannabbi bangi ab'obulimba olwaleero mu nsi muno. Ekyo nakyo kyamunyiiza. Puroguramu Manya Ebiro yakulabula ekutuuse mu bulamu obusanyusa, obulamu obw'okussaamu Katonda ekitiibwa. Weewaawo bw'onookaabiriranga okumanya n'okuliyiriranga okutegeera, bw'onooganoonyanga nga ffeeza n'ogekkennenyanga ng'ebyobugagga ebyakwekebwa, kale olitegeera okutya Mukama n'ovumbula okumanya Katonda, kubanga Mukama awa amagezi. Nkukulisaayo omwagalwa atulaba era atuwuliriza. Twakomye ku nsonga ya byamagero. Tukomawo omusumba we tugenda okusimbuliriza wennyini. Ebyamagero nga bikutte akati. Bikutte akati mu mulembe guno. Omanyi lwaki bikutte akati? Kubanga lyekkubo Setaani lyagenda okukozesa mu kiseera kino ekisembayo okuŋŋaanya ensi yonna erwane ne Katonda. Mu bulimba. Obulimba bwonna busibukaawo. Bwekuŋŋaanye. Abantu bali desperate. Tebalina kye balya. Tebalina kye banywa. Kifaanana ng'omuntu ennyonta gweyumidde ennaku 3 n'alaba ekitaba. Anywa bunywi. Teyeebuuza na kwebuuza biki byennywa. Naye oluvannyuma lw'okubinywa ate n'afa mangu n'okusinga ennyonta. Abantu banoonya solution y'ennyonta. Abantu baavu. Baddukire ku Siriebiyeni bala. Yes, kyetuva tubayita nti bwe mulimanya amazima nga bwe wasomye gali bafuula ab'eddembe. Amazima ge gagenda Yesu ge mazzi ag'obulamu. N'abantu batambudde bidibaddiba Yesu leeta kalira. Nze ndi eno owaayo siringi 2,000 zokka ng'ogaggawala. Nze ndi eno olukwatako omukono ng'ogenze ebweru. Nze ndi eno olunywa amazzi ag'oluzaalo. Abantu bali desperate. Actually bagamba siga. Siga kuba bw'osiga baagala kiri kye twagala nti nga Katonda bw'azaaza mu mpeke y'akaseera mbu bw'ogisiga bw'oti ekugirayo omunwe mulamba nga guliko empeke nnyingi. Kati naawe siga. Kati nabo bajja mbu siga. Abantu basize. Abanoonya abasajja basize. Oli n'akwata omusaala gwe gwonna n'akwata n'ogw'omwezi oguddako zonna n'azikukumba n'azitwala ew'omuntu asiga kufuna mwami. Asiga kufuna bugagga, asiga kufuna nyumba. Oli n'asigayo amaka ge gonna mbu afunemu ennyumba endala 5. Obufere obufaananako bwe butyo bassebo ne bannyabo bugenda mu maaso mu nsi. Naye nze sisaasira bantu abo. Manyi lwaki sibasaasira? Kubanga Bayibuli yalabula. Gwe tosomeyo nnyini nga Yesu agambala bambalabudde. Bayibuli yalabula. Naye musumba tubasaasire nga tubakoowoola. Terugenda kubasaasira. Mbalonzeewo okukola ekita. Obadde okimanyi nti ebyamagero ne Setaani abikola. Anti yabuuza ekibuuzo lwaki aba 7 tebakola byamagero. Obadde okimanyi ne Setaani abikola. Akola ebyamagero. Luka olwosoma gwe olabe wano. Luka essula 10 olunyiriro lw'17. Luka 10:17. Soma ebigambo awo ebikulu 17 ne 18. Ndi 16 agambye Luka 10. Luka 10 olwo 17 wendi. Soma wewe olwo 17 agamba atya awo abo ensanvu ne bakomawo n'essanyu nga bagamba batya Mukama waffe ne baddayimooni batuwulira mu linnya lyo. Sokosimbe wakati awo Yesu abasindise bagenze bakoze omulimu. Ebyamagero birabise kati bakomyewo bawa report. Dayimooni bintu bikoleddwa tetumanyi na kumanya ebyamagero bikoleddwa eri. Yesu n'abaddamu ate 18 n'abagamba nti nalaba Setaani ng'avudde mu ggulu okugwanga ng'okumyansa. Kitegeeza ki? Ekyo lwaki Yesu abaddamu bw'ati? Ate nga baleese good news. Baleese amawulire amalungi. Ebyamagero bikoleddwa. Jaga musoke mukakkane. First wait musoke muyinde okukyamuka.
agambye nabagamba nti nalaba sitaani ng'ava mu ggulu okugwanga okumyansa. Ekitiibwa kyonna setaani kye yalina mu ggulu yakka nakyo luddawa temukyamukanga lwa byamagero. Musumba Yesu yali agamba kyabayigiriza nti babikoze ate nga bagambye mu linnya lyo tebabikoze bubi naye Yesu abagamba ekyo si kyekikulu ne setaani abikola ebyo ansi ogenda kugiraba wansi wa temukyamuka ebyo. Ebyamagero biriwa abasomesa ebyamagero biriwa ne setaani abikola ku nguudo kwonna ajjudde mu makanisa mu Uganda mwonna ajjudde akola byamagero. Akukiwale buliwo abakozi b'ebyamagero bali buli wamu mu masabo wansi w'emiti mu nsozi mu busisiro obuli ku nnyanja mu makanisa mu bizimbe simanyi oba waliwo ekifo ewatali mukozi wa byamagero. Kati Yesu abagamba setaani namulaba nze kennyini kubanga ye yamusuula bwe nali nsuula setaani namusuula n'amaanyi ge kyayise okumyansa n'ekitiibwa kye. Kaakati mwegendereze ebyo muva okukola ne setaani abikola n'okusingawo. Wulira genda mu maaso 19. Laba mbawadde obuyinza okukolanga ki obw'okulinnyanga ku misota n'enjaba ez'obusagwa n'amaanyi gonna ag'omulabe so tewali kintu ekinaabakolanga obubi n'akatono. Sooka okomaawo olaba Yesu bw'ayogerawo amaze obbagamba ne setaani abikola naye newankubadde ne setaani abikola nammwe mujja kubikola naye obuyinza mubujje kwani kati fe Abadiventi kye tumanyi obuyinza obukola bino byonna si bwa muntu. Kati gwe lwaki pasita gundi wejjayo nti gwe mukozi w'ebyamagero ne bakutimbatimba mu kibuga wonna pasita gundi n'afuuka pasita abantu ne bakulumulukuka ebule nebo yabanoonya pasita gundi omukozi w'ebyamagero genda w'omusumba gundi yabikola ate ono kati n'amafuta gakendeera. Ekyo nakyo kimanyi nti amafuta gakendeera weekiseera lwe kituuka ng'omusumba amafuta gamuweddemu n'agenda n'aganona n'asooka n'abulamu omwezi n'alekawo omukyala oba mutabani we n'agira nga abatwaza n'abagamba kati ayinza n'okuba nga akyali muno mu Uganda ateekateeka nnimiro zeezo mu kyalo n'abuukayo n'akomawo naye yakomyewo leero yakomyewo n'amafuta aviira ddala mu Amerika oba ava mu Ghana leero yazze n'amafuta omusumba n'ajja n'amafuta ensi yonna n'eyiika bagikolera ebyamagero. Kati Yesu agamba nze mbawa obuyinza kati ffe tetulanga byamagero kulinnya ku misota ffe tulanga ono Yesu atuwa buyinza kubanga bw'agamba mbawa obuyinza kitegeeza buli omu abumuwa. Ebigambo bino tebyogera eri musumba yekka. Lwaki omuntu omu ayinza okubeera enajja nankumbi nga nze w'ensumba naaba nga yenna nnyini byamagero nga buli abyagala ajja wa Ssebaggala? That is wrong. Yesu agambye laba mbawadde all Christians buli kyemunaasaba. Obuyinza obw'okukola ebyamagero tebuli mu musumba tebuli mu apooso. N'obeera mu kkanisa y'abantu 1000 nga apooso yekka yakola abasigadde bonna balwadde bazze kuwona. That is wrong. Obuyinza buno Yesu agamba buwadde mwenna. So ekitegeeza nti musumba nti omuntu yenna asobola okukola ekyamagero mu kiseera Katonda mwakyagala. Kubanga omuntu si yakikola naye Katonda yakikola. Olw'okuba Yesu yakola ebyamagero ne Morini asobola okukozesebwa n'abikola. Nensabira omuladde. Yes, you don't need to go somewhere. Omusumba gundi yawonya abalwadde, omusumba gundi yawonya abalema, omusumba gundi ow'egindi eri ku kizinga yawonya. That is wrong. Obwo bufere. Ebyamagero Yesu byayogerako ebinaakolebwa mbawadde. I have given you to everyone who believes. Yes. Buli akkiriza Yesu Kristo alinnya ku njaba ez'obusagwa ne zitamuluma. Buli akkiriza Yesu Kristo ajja kusabira abalwadde bawone. So si kugamba nti musumba gundi ow'egindi yasaba aba ne batambula ne bawaayo ne ssente. Buli ayagala omulabako mitwalo 10,000. Buli ayagala omulabako abadde omwagaza kizibu kyonoonya musajja gwereeta 2. Ng'omwagaza ki oyina ekirwadde ekikuluma gwereeta 3. Ate nze njagala spiritual breakthrough ne bakuba ne risiiti. Seeing Pastor Ssebaggala reason spiritual breakthrough fee ebiri kitundu. Obwo buyaaye. Ssebaggala abeera ate mu ka office eyo nga gye yeggalidde nga buli ayagala ekyamagero gy'agenda.
ekyo bayibuli si kyesomesa. Buli muntu yenna akkiriza Yesu yaweebwa obuyinza okukola ebyamagero. Abatume balinganga batambulanga n'ebisiikirize yali. Abatume batambulanga n'ebisiikirize biwonya. N'ebisiikirize bwe kikona ku mulwadde. Atategedde na kutegeera. Ebisiikirize Mukama n'akola ekyamagero. Anytime, anywhere, in any circumstances, with any person, God can perform a miracle. Amina. Naye gwe boddawo ne weefunzafunza munze wane najja nankumbi ku geeti ey'okubiri bw'owetaawo booti mu mulyango ogw'okubiri w'osanga sekulitale wange oyo mubbi akozesezza byamagero kunyaga bantu. Mukama asaasira kati uli olunyiriro 10 olwabiri lugamba lutya? Olwabiri naye ekyo temukisanyukira kubanga baddayimooni babawulira. Naye musanyuke kubanga amannya gammwe gawandiikiddwa mu ggulu. Ebigambo ebyo naye bw'obisoma biwulidde omuzinzi gwabyo. Biwulidde. Abadiventi aba Seventh Day fere tutambula nga tusanyukira kulinnya ku misota, kugaba nzaalo, kufuna visa. Fe tusanyukira kuba nti tutambulira mu mazima ga Bayibuli agagenda tutwala eri mu ggulu. Agakakasa amannya gaffe mitale. Yesu agambe temusanyukira ebyo byonna, mbu simanya balwadde bawonye, mbu simanya ofunye visa, mbu simanya ogaggawadde, mbu simanya olonze ekyapa amannya go, whichever the miracle. Yesu agambe bye si bye birina okubasanyusa, si bye birina n'okubakyamula. Actually temwandibiranze na kubiranga ku leediyo. Kye mwandiranze kiri kitya? Muntu ayingira atya mu ggulu. Kati ffe fokasi yaffe ng'ekkanisa ya Katonda ey'amazima bantu kubatwala mu ggulu, si visa. Tekitegeeza nti tazigaba. Bannanga abaana Abadiventi abagenze ebweru sibamanyi muwendo. Ku YouTube channel yaffe ya Advent abaana bakomentinga abawuli mu Buwarabu bangi. Millions and millions of people all around the world have been blessed. Kati ono yabuze ekibuuzo kino. Lwaki musomejje ennyiriri zino? Akitegeere. We are not proud of doing miracles. Newankubadde nga bikolebwa. We are proud that we have the truth that is taking us to heaven. Amen. Fe ekitufuula proud nga Abadiventisiti si byamagero. Ekitufuula proud kwe kuba tulina amazima agateekateeka abantu okubatwala mu ggulu. Ekyo ffe kye twenyumiririzaamu. Tuli baana ba Katonda. Yesu kye yayogera wano. Olw'ekyo ebyamagero ebyo byolaba abantu bagenda kulimbibwa bangi mu byamagero. Okimanyi nti mu Bakolinsi ekyokubiri 11:14 omanyi ekiro kino wali ebibuuzo nga bwe nakugamba ebigazi kituufu ebyamagero era kino kyo kigazi bw'abanga waliwo ekintu ekigenda okuzikiriza ensi byamagero ebyobulimba. Kati tulina kinnyonnyola omuntu akitegeerere ddala kimuyamba okudduka okufa ng'obudde bukyali. Bakolinsi ekyokubiri 11:14 Bakolinsi ekyokubiri 11:14 agamba atya? 11:14 So si kyamagero kubanga ne Sitaani yeefaananya nga malayika ow'omusana. 15 Kale si kitalo era n'abaweereza be bwe beefaananya ng'abaweereza b'obutuukirivu. Enkomerero yaabwe eribeera ng'ekikolwa kyabwe. Awulidde ebigambo ebyo? Okulabula kugambye si kyamagero. Ffe tetwewuunya. Si kyamagero. Ne Sitaani naye atambula nga Yesu. Naye akwata Bayibuli. Era naye mwasoma. Waliwo yagamba akati oba bannabbi ba bulimba nga nabo basoma mu Bayibuli. Ekyo si kipya. Ne mu lusuku Adeni Setaani yayogera bigambo bya Katonda n'atabukamu obulimba butono buti Adamu n'agwa. Ogenze wala Yesu muddungu Yesu muddungu ng'amukema teyasoma Bayibuli. Kyawandiikibwa nti bw'oligwa Katonda alisindika bamalayika be ne bakola. Setaani bwe yali akema Yesu yakozesa ki? Bayibuli. Kati si kyamagero. Buli muntu yenna anaakola ebyamagero mu mulembe ogusembayo agenda kubikolera mu Bayibuli. Ng'era mwasoma. Ng'era naye akozesa linnya Yesu.
Yes, so ekyo si kipya ate kyewuunya na kyewuunya. Agambye n'abaweereza ba Setaani nabo beefaananya ng'ab'omusana. Naye enkomerero yaabwe mugitunuulire nnyo egenda kubeera nga bye bakola. Abantu bakozesa ebyamagero bino okubba. Bantu bafunye ssente, abasajja bagagga mu kibuga omwo mu byamagero bino. Nange ne mbitandika. Wayitawo omwezi ogwo nga nina ennyumba emuyenga awo. Oba mugagga. Period. Abasajja bagaggawalidde mu byamagero. Batambulidde kugamba ku bunafu bw'abantu nti bali mu bwetaavu. Obunafu bw'abantu bali bubi. Bali mu bwetaavu. Ate be banuunamu. N'akatono kaalina. Oli azze talina nazipangisa nnyumba. Zabadde agenda okusasuza renti n'alizireeta azisige. Kubanga wamugambye nti bw'anaasiga ajja kuzimba eyiye. N'asigala mu bbanja lya renti n'ajja n'asiga. N'okuwola neyeewola. Ennyumba n'atagifuna, owulira ekigambo ekyo, ye ne basigala nga bamubanja. Kan'omugamba sula wano ng'osaba. Bolobobo, Yesu nyamba, nze tondaba, tonfaako, kaana yakukaabira. Anti olwo kati abamuwadde obutuuze. Osabira. Bassebo ne bannyabo. Abalaba ebigambo bino. Tubyogeza maanyi kubanga tulabula. Abaweereza bano bagenda kubanga ebikolwa byabwe. Toyina ngeri gy'oyinza kugamba bantu nti peeni, omwana agule peeni eya siringi 5 agigule emitwalo 5 bw'ayita ebibuuzo. That's a total lie. Nabadde ku mikutu nga waliwo akavidiyo akayitingana omusumba ng'anaaza abantu. Oba banaaza na soda, bw'abanaazaako bisiraani. Ebisiraani. Omusumba n'oguza buli muntu kuleeti ya soda. Naye ng'ojjamu eccupa emu. Olugjamu emu abaweereza yokuleeti ne batwala ne bateeka ku dipo wali. N'okwata eccupa emu n'omuyiira oba n'onywa n'omuwandulira mu kamwa nti anoonya mikisa. Enkomerero yaabwe Bayibuli bwegamba nti enkomerero yaabwe eribeera ng'ebikolwa byabwe, ekyo kyetegeeza. N'oliisa abantu omuddo ne basimba ne bali omuddo gw'oku kyaki banoonya mikisa. N'okuba abantu kibooko ngende mbu banoonya mikisa. N'onywa amazzi mu kamwa n'ogawanda mu kamwa omulala bafuuyira dduumu ng'ebiyenje. Enkomerero y'abantu abo egenda kuba ng'ebikolwa byabwe. N'otunza abantu ebintu by'olima mu nnimiro oba by'osuubudde wali mu kikuubo. Doga n'osuubula akawunga n'okayita buli n'opima kiro n'ogaba abagobe buli anaagula kiro eno nkasabidde omukisa. Akawunga ak' 2,000 buli munaagula kiro emitwalo 4. Nsonga ya byamagero. Enkomerero yammwe egenda kubeera ng'ebikolwa byammwe. Abantu bakoze ebintu mu ngeri y'ebyamagero n'ensi yonna ebuze ewunze. Naye enkomerero ya byonna ebikolwa ebyo byonna nga bwe mbyogedde abantu bagenda bisasulira nga bazikirizibwa. Ekyembi n'abalimbi bagenda kuzikirira nabo. Bayibuli kyeva yatugamba nti tulina okukema emyoyo. Yokaana ekisooka essula 4. Olunyo olusooka. Yokaana ekisooka nnyo olusooka. Agamba nti abaagala temukkirizanga buli mwoyo naye mukemenga emyoyo obanga gyava eri Katonda, kubanga bannabbi b'obulimba bangi abafulumye mu nsi. Mukemenga emiki? Emyoyo. Kati ffe Abadiventisiti tukema emyoyo. Abantu abamanyi amazima tebapaala bupaazi. Nziramu ekibuuzo ky'omuntu oli, lwaki temukola byamagero? Ayinza okuba nga yapaala bupaazi ng'alowooza ebyo byamagero, teyakema myoyo. Kati tulina okukema emyoyo obanga ddala giva eri ani? Eri Katonda. Kubanga bannabbi b'obulimba bangi abayimuse. Kati kikulu nnyo abantu bonna balaba puroguraamu eno okwetegerereza ddala obanga ebyamagero ebikolebwa bikola eby'abantu nga babisimbula mu kigambo kya Katonda Bayibuli. Sikulanga bagwa mu kumyansa kwa Setaani. Okumyansa kwa Setaani weekuli kutambula era buli akwetaaga ajja kukulaba. Naye tulabula abantu baleme okugwa mu bizibu ebifaananako bwe bityo. Lwaki? Manyi lwaki ebyamagero weebiri? Anti kiki twayogeddeko nti abantu bali mu kuyaggayagga. Obwavu bali bubi. Ebibaluma bingi. Kati Setaani akozesezza ebyamagero ng'omukisa. Kubanga yamanya nti ekiseera eky'enkomero kirimu ennaku. Kati ebyamagero bifuuse nga solution. Kifo ky'abantu okuddukira eri Bayibuli n'ekigambo kya Katonda ne Katonda nannyiniyo baddukira eri bakozi ba byamagero nga be balimu ensibuko y'omukisa. And finally they are going to lose it all. Naye obadde okimanyi nti ebyamagero bino Katonda alina ensonga lwaki abiganyiza bibeewo.
buli muyaye yenna ne yeetimba ku TV ne ku radio ne mu mpapula z'amawulire Mukama nga talina restraint. Bikola olunyiriri awo olukambwe. Bassalonike ekyokubiri essuula 2. Bassalonike ekyokubiri essuula 2. Lwaki Katonda akkiriza ebyamagero ebifaanana bwe bityo okubaawo? Bassalonike ekyokubiri essuula 2. Soma olw'omwenda paka olw'ekkumi nga tumaliriza. Naye okujja kw'oyo kuli mu kukola kwa Sitaani n'amaanyi gonna n'obubonero n'ebyamagero eby'obulimba. Okujja kw'abannabbi bano kuli mu kukola kwani? Kwa Setaani. Nga lwaki Setaani akikola? Naye Setaani ajja naki? N'obubonero n'ebyamagero naye nga bya buki? Bya bulimba. Obadde okimanyi nti bya bulimba? Okimanyi nti abantu bapracticinga ebyamagero ebinaakolebwa ku Sande, ku Tuesday ne bakola lihaso gojja kulekaana nga mbwa. Naye gwe nedda oyinza obutasobola byaggwa wansi kati gojja kujjanga eyakonziba ne bakola practice gojja kufulumira mu luggi luli naawe ojja kufulumira mu luggi luli n'addira abantu be yennyini omusumba nga yesebagala gwe Maureen n'akuteeka eri mu congregation Mukama ndaze waliwo omukyala gwe bayita Maureen wano Mukama ndaze omukyala gwe bayita Maureen nga yambadde black ng'afaanana bw'ati ne bw'ati ateekwa okuba nga ali mu bantu bano. Mukama ndaze ng'omukyalo oyo anoonya mmotoka. Omukyalo oyo anoonya mmotoka era njagala okwogera mu linnya erya Yesu ku lunaku olwa Sande agenda kudda n'emmotoka empya. Maureen we era bwe kiggwa nga Maureen afuna ebiri gye ku Sande addira mmotoka ya musumba gye yafunye Samuel yakobukadde gye yeyazise mu bondi omusumba agenda mu bondi n'awayo emitwalo 5 bakakadde ne bamwazika emmotoka n'agirangirira wano ng'ebyamagero ne Maureen ku Sande abantu ne bayiwa ebirabo by'ebyamagero eby'obulimba abantu bakola rehearsals gwe gamba nti eriiso ly'offu gwe gamba nti tosobola kwogera gwe gamba nti tosobola kukola bino ebyamagero eby'obulimba. Omusumba n'ayimirira ku kituuti n'asonga abo ne bagwa eri n'asonga mu bakwaya buli omu ng'olaba n'abantu okugwa kwennyini kuteeketeeke. Olaba ebyamagero ebikolebwa nga n'abantu be banawagwa bategeseewo. Anti bamanyi buli Sande we banajja eriyo basuubira. Bw'obeera otyawo nga wategese ndi waliwo anaagwa. Who told you? Naye n'otegeka n'ossaawo ne kapeti engonvugonvu si kulwanga bagwa bubi n'ossaawo n'aba n'abakwata. Kyokka ekyewunyisa kiri kimu mu maanyi ago gonna owa kamera tagwa kuba asiranko kamera egwa. Otoyinza kukitegeeza. Wali olabyeyo owa kamera akwata ebyamagero nga kamera egudde. Ye tajirina emizimu. Tali mu mizimu ebyamagero tebimutuukako oba yali immune oba byaggwa dda. Ye tayagala tekisobola kukitegeera. N'oteekawo n'abakwata abagudde walaba eyagwa kubanga bwe kiba nga maanyi ga Katonda nga gasumulula abantu bano abakwata abagwa bandibadde nabo bagwa. Naye gwe n'obeerawo ng'olina abakwata abagwa ne bwe banaagwa n'otegekawo n'abaana ababaka n'obategeka abaana babikka leesu nabo n'obategeka. This is staged ono katemba. Abasajja basatu bali bwe basuula mu muliro. Yes. Nga babalanga amazima ga Katonda. Bwe baba kasuka bo bagwa mu muliro naye bana abasigale n'abakasuka ennimi nazo z'abakomba. Gwoyinza okugamba nti amaanyi ga Katonda gali ku bagoberezi bokka. Bano bakanyama abasitula n'abalondawo n'ababasiba leesu bali mu kweyambula bo tebalina mitawaana tebalina mizimu oba jjo gye bakuba tetuliiyo. Kati kuru yonna ekwata kamera ey'abakanyama ey'ababalondawo ey'ababasiba leesu ey'emizimu tegigikuba gikuba mu abazze. This is staged. Kyayise ebyamagero eby'obulimba katono byabuuza abasomesa lwaki temukola byamagero ayagala ebyo ayagala naffe tukole practice ku Tuesday. Ffe tetusobola kukikola kubanga tuli kkanisa ya Katonda ey'amazima etwala abantu mu ggulu. Kale ebyamagero bino soma tumalirize agamba atya lunyiriri ki olw'ekkumi kati soma olw'ekkumi agamba atya n'okukyamya kwonna okutali kwa butuukirivu eri abo abaabula kubanga
tebakkiriza kwagala mazima balyoke balokoke. Amazima kyeki n'okukyamya ebyamagero biri bigenda kukyamya ababula. Waliyo abantu abatulaba wano nga bamaliridde babule. Omanyi bayita okumalirira okubula kwe kukwata emitwalo 5 n'ogula peni ya biiki gye basuubudde ku mukwano. Ekyo bamaliridde kubula nga gwe nga tabuyinza kugamba nti eno peni bagisuubudde wali temuli mikisa. Waliyo abantu bamaliridde okubula kale bayibuli egambye kubanga tebaagala kwagala mazima balyoke balokoke. Mu programu eno tusomesa amazima. Bayibuli egamba ki? Abantu tebaagala kwagala mazima. Be bayibuli tebabyagala biwulira, baagala kimu byamagero nze nga gawaza nga baviza nga b'oluzaalo nga babino olw'okuba kye banoonya kale bagenda kubula kubanga baganya amaki. Genda ku lunyiriro olulala. 11 Katonda kyava abasindikira okukyamya okukola otyo bakkirize ebyobulimba otyo bonna balyoke basalirwe omusango abatakkiriza mazima otyo naye abasanyukira obutali butuukirivu. kati ensonga ogitegedde. Katonda alesseewo obulimba obw'ebyamagero buli wantu bumeruke ng'obutiko. Buli atayagala mazima ge tusomesa aga Bayibuli afune wanaalaga. Sikulwa nga bamunoonya mu musawo nga talina we yeekwese. Katonda ayagala asala omusango gw'okuzikiriza abantu Katonda kye beekwasa. Kubanga singa tewaliiwo byamagero ebyo bya bulimba osanga yandibuliddwa n'engeri gy'abagamba nti mwanvaako. Kali kyava kkiriza obulimba bubeerewo era bukole. Abantu bonna buli awulira atayagala mazima ga Bayibuli naye ng'anoonya kufuna ku nsi afune gy'agenda asalirwe omusango nga talina kyakuwoza. Mugenda kuwoza ki nga mwaleka amazima ga Bayibuli geesomesa ag'ekkanisa etwala abantu mu ggulu ne munoonya ebyamagero mu nsi muno? Olw'ekyenva nsaba buli awulira ebigambo bino akimanye nti amazima ag'ekigambo kya Katonda Bayibuli gagwanidde okugobererwa. Era buli omu kwabo abaagagaana agambye nti bagenda kusalirwa omusango. Abatakkiriza kwagala mazima naye nga basanyukira obutali buki yava kati Abadiventi ebyamagero biririddawa tayagala mazima. Ffe mu Bwadiventi tukubuulira mazima olokoke mu bulokole obutuufu ogende mu ggulu. Abantu babyagala ebyo. Ffe twagala byamagero biririddawa. Ffe nga tetulaba bakola byamagero wano ye baliriddawa kubanga tebaagala mazima basanyukira butali buki butuukirivu. Kakati nze kuno kwe kuyita kwempa abantu. Isaya 8 lwoba osembyayo. Isaya 8:2 agamba atya? Kino ekyokuyiga Isaya 8:2 katulabula abantu ba Mukama. Isaya 8:2 agamba atya? Mutyo tudde eri amateeka n'obujulirwa obanga tegoogera ng'ekigambo ekyo bwe kiri mazima obudde tebugenda kubakeerera. Tudde eri amateeka n'obujulirwa. To the law and to the testimony. Nze nkoola abantu bonna abali ba programu eno muddeyo eri amateeka ga Katonda n'ekigambo kye. Omuntu yenna akola ebyamagero oba tayogera nga kigambo kya Katonda bwe kiyigiriza muye temuli musana. Okwekulabula kwenjagala okuwa abantu. Tonoonya byamagero, tonoonya visa, noonya mazima ga kigambo kya Katonda Bayibuli waagwe musana ogutuwanguza. Mukama abawo omukisa. Musumba tweyanziza nnyo ebigambo ebyo bibadde bikalubo nnyo. Olaba bitutte programu namba naye twagala okwebaza Katonda kubanga omukisa agutuwadde okutegeera ekituufu. Omwagalwa eyasindika ekibuuzo kino kansuubire nti ofunye okuddibwamu okutuufu. Era ng'okkoola bwe kugambye nti jangu eri Mukama ng'onoonya Katonda n'ebyamagero bijja kukugoberera. So tojja ng'onoonya ebyamagero kubanga Mukama tayagala beemulisa naye ayagala ye tusitule kuba yagamba nti bwe tunaamusitula ne tumuwalula ne tubuteeka waggulu naye ajja kuwalula ensi yonna okudda gy'ali. Kale nkusaba nga nkwegayirira nti yongera okwetegereza ebigambo ebyo owulire okuwalulibwa ng'otwalibwa eri omulokozi so si eri ebyamagero eby'ensi eno byagambye nti birimu obulimba bungi
kale okulabula nga kuzze katubeere b'amagezi tusobole okukola ebyo ebitusaanidde okukola ebinaatuwanguzisa okuva mu bulimba buno. Mukoowole Mukama waali awulira okusaba kwaffe ne mu kyama gy'akolera ebyamagero eyo mu kyama nga tumusabye ye ne yeeyolesa naffe ne tumusuuta olw'ebyo byakoze. Webale nnyo okuba naffe olunaku olwaleero katubaagalize sabbiiti ennungi. Mukama abakuume abayise mbibasoomooza abawanguze nga tugenda okuggalawo puroguramu yaffe Musumba ogenda tuwonga tulaba ate sabbiiti gye tunaagimalirako. Mukama tukwebaza olw'obulamu bw'otuwadde, tukwebaza olw'emikisa gy'otugabidde. Ekisa kyo n'okwagala kakibeere wamu naffe, ebigabo bye tuyize Mukama binywereze mu bulamu bwaffe, tuzimbibwe okuyita mu byo tuteekebweteekebwe olw'obuwanguzi. Kkiriza ekisa kibeere wamu n'omuntu oyo awuliriza era alaba ebigambo bino ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina, amiina. Sigalako programs endala nyingi zikyajja. Mukama akuume akuwa omukisa. Tusinkane nate essaawa ze zimu olunaku lwe lumu. Mukama abeere nammwe. Okuddamu byonna eri buli kibuuzo ky'oyinza. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti muyimirire mu makubo mulabe, mubuuze amakubo ag'edda, oluguudo olulungi gye luli, mutambulire omwo